Okumanyanga omumpembe General Yoweri Kaguta Tibahaburwa yatidde akalulu ka 2026. Olunaku lwa leero avuddeyo n'alangirira ng'ayita mu kitongole kya Uganda Communications Commission n'agamba nti tewali muntu yenna kagubeere mu kutu gw'amawulire gulina kulangirira bivudde mu kalulu ka 2026 okuggyako akakiiko k'ebyokulonda. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa era olunaku lwe lumu abadde aina meeting ebadde wali Entebbe. Meeting eno nga ye y'akakiiko ka NEC aka NRM. Ng'ebimu ku bye batudde okutunuulira y'engeri gye bagenda okukakkanyaamu abantu n'obunkenke bwe bataddewo mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala n'emiriraano nga bagamba nti bakooye gavumenti y'omumpembe General Yoweri Kaguta Tibahaburwa okubafutubbalako. Mu meeting eno era mwe balondedde akakiiko kaabwe era ababadde nga bakandideti baabwe babadde bawaayo ebigambo byabwe lwaki baaligwanidde okubeera nga bayimirira ku bifo ebyo bye baagala oba bye beegwanyiza. Bino bye tugenda okutunuulira wammanga. Okutuula kuno n'okukuta okukoleddwa mu meeting ey'akakiiko akakwataganya ebya media mu ggwanga lino Uganda, aka Uganda Communications Commission, kwongedde okuteekawo embeera etali ya bulijjo n'okwongera okulaga nga gavumenti bwe yeeraliikiridde. Njagala tunuulira akakiiko kano emabegako mu mwaka gwa 2021 eriyo terefayina emu nga infact agikulira Kin ye yali omu ku abo abaalangirira ebyava mu kalulu ka 2021. Era mu kalulu kano aka 2021 gavumenti eya mumpembe General Yoweri Kaguta Tibahaburwa nga bayita ku mukutu ogwo ogukulemberwa omukulu Kin Kalisa baalangirira nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yali alidde akalulu n'ebitundu bye baayogera ne babyogera nga naye akalulu tekannakompayiringibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era baali balaga lunywe nti mwami Tibahaburwa ayongedde okuleebya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ne bakandideti abalala abaaliko ku ballot paper mu budde obwo. Bino byonna nno nga byogerwa era nga bikolebwa be bantu be bamu kwogatta ne Kulaije ayogerera amagye gwe neewuunya wa waayingirira kakiiko kano akatabaganya ebya communication ne media mu ggwanga. Kulaije ng'ayogerera amagye ajja atya okutuula ku kakiiko aka Uganda Communications Commission nga kalangirira mu lwatu nti tewajja kubaawo terefayina yonna yenyigira mu kulangirira kalulu oba mu kutu gw'amawulire gonna gwenyigira mu kulangirira kalulu. Wano wenjagala tutunuulire. Mubadde mukimanyi nti ku buli polling station kubeerako returning officer era ng'oyo omulimu gw'omutongole gwa kwogera na kwanjula bululu obufunibwa buli candidate ku buli polling station kwabeera ali, kubanga yabeeranga akakiiko k'ebyokulonda mu kifo ekyo. Kati bwe mutugamba nti no temwagala mikutu gyonna girangirire ebivudde mu kalulu, muba muteereddewo kiba returning officer wano ku buli polling station yonna okwetooloola eggwanga, kubanga ye ng'omulimu gwe gwakulangirira obululu obwo buvudde mu region eyo mu kifo ekyo we balondedde w'abaali era abaakiikiridde kakiiko ka byakulonda. Awo nno ndabanga mmwe abakubye ebbali, kubanga temugenda kulimitinga bigenda kulangirirwa abantu abo nga ba employee b'akakiiko k'ebyakulonda nti ebigambo byonna bye bagenda okulangirira n'ebigenda okubavaamu bigenda kubeera bikiikirira akakiiko k'ebyokulonda, kubanga bakolera mu kakiiko ka byakulonda. Okuggyako ng'akabadi ke mwagala okuleeta keeko obutalangirira bululu abantu be bafunye ku buli polling station, kubanga mwategeera nti mu 2021 bwe tumala okuba akalulu ne balangirira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abantu bakwata ebifaananyi, bakwata obutambi obwa declaration form ku buli polling station yonna okwetooloola eggwanga. Akalulu kano akalimu obwegugungo, akalulu akalimu okkakuuma, mwakatidde nnyo ate nga bulijjo mwewaananga bwe muwangula akalulu. Bwe mubanga bulijjo mwewaana nti mwe muwangula akalulu, lwaki ate akalulu kano mugaana ba returning officer kalangirira ate ng'era bulijjo be babadde bakolanga ba agent ba electoral commission? Olwo mugenda funa muti obululu okuva mu bitundu by'eggwanga ery'enjawulo era mugenda confirminga mutya nti bwe bululu obutuufu nga temwagala bwatulwe eri abantu. Wate mugenda gaana abantu kubeera na mobile phone ku buli polling station egenda okubeerawo, era ne bwe mubanga ababaganye eyebeera vote rigging, kubeera kubba kalulu, kubeera kwenyigira mu bubbi bwa kalulu.
kati mu nteekateeka eno omumpembe gy'ayina anoonya wabbira akalulu ka 2026 aleme kuwa bannayuganda mwaganya kudimandinga na kuteekawo pressure ng'akalulu kaabwe kabbiddwa. Mumanye ekigenda okubeerawo kati buli munnayuganda afuuke munnamawulire, buli munnayuganda afuuke TV. I repeat, bwe babanga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda we katali naye ng'ate returning agent oba returning officer akolera akakiiko ka byakulonda, buli munnayuganda afuuka munnamawulire ku buli kitundu okuli polling station, buli wantu wonna nga waliwo we balondera, buli munnayuganda fuuka agenti. Fenna tufuuke ba agenti mu kalulu kano kubanga enteekateeka gye balina ate yakutuvuvuba nga bayita mu kakiiko k'ebyokulonda n'ekitongole ekiregulating ebya communication mu Uganda ekya Uganda Communications Commission. Ekintu kye tutagenda kuwa mwaganya kubeerawo mu 2026 ono biralamu. Kulayije n'abalala bwe balabye nga balemereddwa okuyita mu maanyi g'emmundu, balabye nga option endala gye balina yakuyita mu kunyagulula kalulu mu butongole nga bagaana abantu okwenyigira mu kulangirira akalulu nga bayita mu returning officer ku buli polling station. Kubanga bw'oba ogambye nti nno tewabaawo TV erangirira oba omukutu gwonna ogulangirira era amawulire aganaalangirirwa ku mikutu egyo twabiraba mu 2021. Mu 2021 ng'amativi agamu galangirira obululu nga tegannaba na kutegeera we buvudde. Kati ku luno ate byawukanyeemu. Bennyini abaateekawo akabadi ako kati ke kabadi ke kamu mwe baagala okuyita kuba twakakomplainingako ku luli. Ku mulundi guno baagala mu kabadi ako mwe baba bayita ate okutuvuvuba n'okutubbako akalulu kaffe mu 2026. Beerabidde ekintu kimu. Ffe tugenda maakinga obululu obuweereddwayo ba returning agent. Tugenda bumakinga kubanga bakiikirira Electoral Commission, bakiikirira kakiiko ka byakulonda era ba agent abo buli omu aba n'ebbaluwa eri official okuva mu Electoral Commission. Omulimu gwabwe gubadde ki? Bwe bamala okutaalinga obululu, omulimu gwabwe gwa kubwanjula eri abantu abo ku kitundu ekyo abeenyigidde mu kulonda. Kati leero bwe mugaana communication, mugamba mugenda tulimitinga ku mobile phone oba mugenda tugulira data, mugenda kujjako internet nga bwe mwakola mu 2021, ku luno mugenda kubala kaki? Ye question at hand. Bannayuganda mbakunga buli muntu yenna afuuke munnamawulire. Nobody will threaten you, nobody will put harm to you ng'oli mu kamera. Tewali agenda kubaako kyakukola nga kamera yeekola. N'olwekyo mbakunga mwenna okubyenyigiramu mubeere nga mumanye ekyokukola kyeki na budde ki mwe mulina okukikolera. Bannayuganda ku mulundi guno mulina okweyiirawo omubiri mwerwanirire akalulu kammwe kaleme kubbibwa. Ebyo nga mbitadde ku mabbali. Olwaleero omwagala abangi Kyagulanyi ku headquarter ayongedde nate okuwelkaminga baganda baffe abanubbi. Bagamba mbu Kyagulanyi ayawulayawula mu kabira era Kyagulanyi wa baganda bokka. Abanubbi ni nnyoko. Abanubbi ni nnyoko. Anti olulimi mutegeera. Abanubbi nabo baganda. Omanyi buli muntu yenna kati baamutuuma erinnya lya Kyagulanyi. Buli muntu yenna aliraanye Kyagulanyi muganda mbu mu ntegeera yaabwe. Buli muntu yenna ali ne Bobi Wine bo bamulabanga ava mu kabira yemu oba mu famire ya Kyagulanyi. In fact mu ntandikwa baali bagamba nti famire ya Bobi Wine ye NUP. Bo bagamba nti mu famire ya Bobi Wine mulimu bameka abatuula kakiiko ka NUP nga batunula mpwangali nga tebalina kyakugamba kubanga ono propaganda gwe babadde bajja batambulirangako emabega. Baritadi Dr. Kano Warren Kifefe baali babateekako gwakwata baana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bobi Wine ne bamuteekako ogw'emmundu ne bifa ttogge. Kati leero bakuteerawo embeera nti yonna gy'otambulira kimanye nti nno Kyagulanyi akiikirira baganda naye propaganda ono takyakola. Okumanya nga propaganda ono takyakola, Mwami Tibabura gye yeerimbika Mwankole n'abanyankole bagambye nti tuveeko tuviireko ddala. Naye nga tetunnagenda mu katambi akabadde ku headquarter ng'awo omukulu ayogerako ne baganda baffe abanubbi ab'NRM mu mambuka mu bitundu bya Arua beeyiye ku nguudo. Ab'NRM bagambye nti nga tetunnabafuna kuliyirirwa Mwami Tibabura tajjanga atutagalirako nti ayagala akalulu kaffe. Abantu b'omwakyoli nga bakutte ebipande era nga bambadde byambalo byabwe eby'NRM nabo bakooya obulimba bwe tulaba ab'NRM bandibanga bo bakikola okubaako bye bafuna okuva mu gavumenti. N'ate munnange buli bwe bavaayo bwe bati
bongera kunamya mukama waabwe kubanga batuyambako okubunya enjiri yaffe enkyukakyuka ebigambo bye tubadde nga tujja togera ne tugamba nti bannayuganda tebafunye bwenkanya biba byongedde okuvaayo kati katumala ofuna akatambi kaabwe nkomewo Aivu ici on a fait tant de monde indépendant. Yes, we are voting all opposition. Not NRM. No compensation. No president go to Tesla and the launch compensation and even the cows. And I tell what I did. Tini vote vera. Tini vote vera. Rio ni mamu. Rio wala mamu. Ya yenu usiku. So ama ya nrude ama press conference address. Bronze ama di parliament ya. Amera. Dai mu fi class ya. Wara da ke mavu. Wara da nazu de from parliament of Uganda speakers chambers. Anita ama jarusi. Inira president the afa late Colonel Wilson got to offer power Museveni dile power the under got the Wilson to call Museveni the matiene takuba nje keep stock it igitale power the drama ni bune Museveni miti yodisi isu tandi kweli power the uri enera mo fune mvane ko ele kaliezi ade mamvane utia bamo amini no fubo Obote government can go askari muki Western area with a revenge mission. Kukia maalia de abile angiri eyozo tavulere party richi agbe Western area in flat. Nyadi ni ombatiachi mass grave ombatia dada. De jaro yeli kaliarum elil faltrorum kaliarum alia. So Western area are offense and Yosef. Eyo de ma ofeta bo feninga ko. Museveni vula dili to wi. Edo zo live kalia rosi. Pere live kalia rodinazia sirimalia. Ta Western area de yoki eleni adiku. Askuni adife tindi amavia nyapa urachiri indi amecha lioru. Askuna adi diofo amajikongwa adi maziji amasudania pera mani invizu Museveni marijimu aborati amawi alioro adi meyos alia permanent secretary ruyo commissioners ruyo ambassadors ruyo cabinet minister ruyo azia madre mpaka sama azingazo bazidi mazako akuibadde ku headquarter ya National Unity Platform. Tulabe omwagala abangi Kyagulanyi byayogedde nga ayogerako ne baganda baffe bannyinaffe abanubbi ebigambo bye ngera bulijjo bikonye mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa katubifune ate tulyoke tukomewo. Muganda nga kyogeddeko ti abanubbi ebiseera bingi bagezako ba victimizinga olwa failures ezimu eza former president Idi Amin. Nenga tunaba kunenya olwensobi lwaki tosooka nompa credit olw'ebirungi. Lwaki tebagamba mu abanubbi mwatuzimbira amalwaliro ku mulembe gwa Amin. Lwaki mwatuletera n'empoma satellite nemuzimba ne barracks nemuzimba n'enguudo. Ne kubanga kalicha yabo abatufuga batekinga over teba problem tebagikomya ku ba political elite bali balwanagana nabo ne bagireeta ne ku bantu. Ekyo no kyali deliberate. Banafuya kuba making accountable to them, but most importantly okuba nafuyanga abantu. Bweno regime namuna kiriza bagala nnyo community nga zinafuye basobola bafuga. They don't want strong communities. They don't want proud communities. Wabo better proud, you're going to demand for better education. You're going to demand for better human rights to be treated better. Ogenda kuba oyagala nawo sani lujja kwa oyagala banabo bave ku level yo beyongereyo ate balibo bagala mbere nga just like you put it bamusasula busasuzi misolo na kuba brainwashinga kugenda kulonda kiringi. But thank God the generation eno yabuka, generation eno eri bulungi. So teri bulungi mu mbeera naye eri bulungi mu ndowooza. Njagala ekimentionningeko
nobody should make you accountable. If they cannot give you the credit for the gains, they should not blame you for the failure. Mungeri yemu era nakyo kikozese maybe communicating era tribes and that. Ekyo kiina koma ku mulembe gwa Museveni guno nti failures za President Obote zizaabalanga obonna zizenga omuntu. Museveni akoze ebikolobero bingi era tugenda mujjako naye abanyankole tebagenda kusasula bizibu bya Museveni, tebagenda kubonaabona. Throwing a fear of being one not taking over Mujabona. Museveni wali omunyakole gwe basasula tribal allowance. So ebizibu bya Museveni biina kuba bibye. Oba oli awo engeri gye tugenda okuzimba ensi yaffe ng'abantu benkanankana to ending this vicious circle nti kakati ono president abadde mu bukulembeze avuddeko kati abakabirayo bagenda kubonaabona n'ab'eddiini ye ate n'omulala bajjako ekyo kigwe once and for all. Nsanyuse ndi muganda wange ayogedde ku inclusiveness. That is what we believe in. Yaffe tukidemonstrate nze era abantu abalala lwamma bwagamba nti bwaba tagambye kabirayo tosobola kumanya Nubian bwaba tagambye kabirayo tosobola gamba nti ono yenkana bwati ono ati fena we are equal before and under the law. What a Muganda can do, a Nubian can do. What a Munyankole can get, a Nubian can get. What a Musoga can have, a Nubian can have. And the reverse is true. Equal. Bwetyo bwetukiriza kubanga tumanyi nti omuntu mu Uganda empya ayina kubeera identified by the content of their character. Bwe mba nkola emirimu bulungi, it does not matter my tribe or my religion. That is what is required for that Uganda. So bwetyo bwetujja okubeera. Era twagala kukozesa omukisa guno okuba paintingera ekifaananyi n'okubalaga ekifo ky'abanubbi mu Uganda empya kigenda kubeerawa. Awo wennyini ku Hightech awo wennyini waakolerera. Kigenda kuddamu kubeera nti omwana omunubbi alina genda ne bamurecruitingira Karamoja abuzebuze. You will never have to hide your identity. Ojja kubeera n'eddiini yo perfectly and confidently. Ojja kubeera ne tribe yo oba ethnicity yo proudly. Ojja owning erinnya lyo proudly. Ojja practicing a culture yo proudly. Ate ejja kubeera protected, preserved and respected. That is what we believe. Kubeera munubbi ate tulina kubeera shy ku criticising regime eyo eriko kuba mwe muli batono mwe muli bangi. No, everyone is a citizen, everyone will be a citizen. I thought it was important to mention that. Muganda kwakyogeddeko nga communities endala zonna tubeera misrepresented. Namwe kisoboka okuba misrepresented. Baganda bange nnyongera okubagamba nti ebyo byonna bye mulaba ebiriwo leero byongera okulaga nti enkyukakyuka eyongedde okubeera ey'omuggundu. Amaanyi geeyongedde okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti y'omumpembe. Leero akakiiko k'NRM katudde ng'akakiiko kano kaagala okunoonya engeri gye kakkakkanyaamu amaanyi g'enkyukakyuka. Mbagamba nnyo nti we tukutte tetutakubanga tulaba nti we tukutte wavuddemu ebibala bingi. Gavumenti y'omumpembe eyongera okweraliikirira buli lunaku olukya. Era engeri gavumenti y'omumpembe gye yeeyongedde okweraliikirira naffe tetulina kulinnyamu buleeki mu nteekateeka y'okuteeka omumpembe ku nninga. Mu mbeera eyo waliwo muganda waffe eyavuddeyo n'akompayiringa vidiyo gye njagadde ogabanako nammwe leero weekend lwa mukaaga. Nkimanyi mwenna majority kummwe muli waka. Bu vidiyo nga buno muba ku weekend kubanga bubawo akadde okubiinisyetinga mu mitwe gyammwe. Bwe mumala obuteeka mu mitwe gyammwe ne buba bukala ne mu bwongo tuba tulaba wa Uganda gyeraga. Omumpembe generality bahabulwa bino byakugamba mbu nno gavumenti ye yajjula obulyake n'obubbi nga yeefuula nga abadde tabimanyi. Abyogerako kati yerungi ye aplayinga kaadi ya good cop bad cop
okwagala okwerungiya n'okwefuula nti nno ebiri mu ggwanga ye ng'omuntu tabiraba. Naye njagala okubalayirira buli kimu kyonna kyonna NRM kyekola kiba kikulembeddwa omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Ne bino byennyini bye bali mu kuyiiya nga bayita mu Electoral Commission byonna mukimanye nti yabitembeeta, byonna mukimanye nti yabikulembedde era yabiwoomyemu omutwe, kubanga tewali era yonna ekolebwa nga NRM yegikola ng'omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa tagimanyiiko. Bino byayita mu kitongole kya Uganda Communications Commission byonna mubimanye nti bigenderere kubanga yatidde